nze nkoyo okulinda mukwano eyo charge sheet ogiraba oyina be wakamala okusiba recently nobakwata nobakuba omukomera nobagulako omusango gwa malicious information bakwogerako ebyanjwanjwa rotten human being speaker nakavundira nobakwata nobakuba mukomera omuliko muledi no wa mutwe kati sagala wefuule nti bino tewabiraba nono njagala omukwate omusindikire drone zigerezi muyole kyoga bineno tewabiraba ennaku nga ziyitiridde obungi ninze nenninda nendoza mutegeka fairo nengenzo laba tonyega koze kazi jenko juko nali parliament emyaka mwamcheni jabagambe jimumanyi mwabula konti Kadaaga befeni abe ekitabo abe ekisibola mukulu nida emyaka gyonna gye naliyo kati mu myaka esatu obyekino wiiki eno ebaddeyo olukiiko olwa basipika b'ensi yonna yonna naye waffe tagenze tasobola gendayo talina wayita lwakubanga aliko envumbo ey'obulyake bannange wekiri aliko sanctions baziteekako lwa bubbi America tasobola gendayo UK tasobola gendayo nawale Dubai wa ati botasibo yo bono sibani tukakase nti gwe toli nyumba ya nabbubi ekwata obusowera noyo mweyimbe mu omuyolo mukbe mukomera ya kuyita omubbi kubanga fiwano waliyo tugamba nti ekyakubisa sanction teka lya bisiyaga kati yo uya akutaddeko ekigambo kya bubbi malicious information kati botasibo yo bono sibani tukakase nti toli nyumba ya nabbubi mweyimbe mu huyo omukbe munda abejinja batandika okuwoza free honorable Rebecca Kadaaga ekirungi takyali munene ngaluli kati yasala mu Kuwait awewukamu huyo muyole atete yakoma tuga nti oli mubbi yatugana omuzigo ogwemetta so kanda baba NRM yenetandika okubukira ensonga tubaga wesize ebizigo mama bana banji bosibye wana lwakukwogerako kakati huyo nzenzizo kujjukiza ennaku ziyitiridde obungi wakebuzabuza bwebuzabuza bulijjo njagala okulabako Rebecca Kadaaga nga naye omubye munda nga bozza okubamu abalala baana bangi be basibye waliwo n'abalala benerabidde abakwogerako baba bakuvuma nani n'obakuba munda kati ono yakwebuzabuza mukwano twagala osibeho na Rebecca Kadaaga tutuwanvuya yes amoti Anita Amongi nze nkoyo okulinda mukwano eyo charge sheet ogiraba oyina be wakamala okusiba recently nobakwata nobakuba omukomera nobagulako omusango gwa malicious information bakwogerako ebyanjwanjwa rotten human being speaker nakavundira nobakwata nobakuba mukomera omuliko muledi no wa mutwe kati sagala wefuule nti bino tewabiraba nono njagala omukwate omusindikire drone zigerezi muyole kyoga bineno tewabiraba ennaku nga ziyitiridde obungi ninze nenninda nendoza mutegeka fairo nengenzo laba tonyega koze kazi jenko juko nali parliament emyaka mwamcheni jabagambe jimumanyi mwabula konti Kadaaga befeni abe ekitabo abe ekisibola mukulu nida emyaka gyonna gye naliyo kati mu myaka esatu obyekino wiiki eno ebaddeyo olukiiko olwa basipika b'ensi yonna naye waffe tagenze tasobola gendayo talina wayita lwakubanga aliko envumbo ey'obulyake bannange wekiri aliko sanctions baziteekako lwa bubbi America tasobola gendayo UK tasobola gendayo nawale Dubai wa ati botasibo